Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'e Masaka yawezezza millimeters 57.3, Gulu millimeters 37.3, so nga ate yo mu Ntebe zaweze milimita 27.6. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe okokosa n'empewo okuva mu gabira g'e Congo ezeeyongedde amaanyi ezireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale, Masindi ne Arua. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okokosa n'ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bukiikakkono. Olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne London tusuubirayo enkuba okutonnya, kyokka yo mu Paris tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 8. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.